adensoma adendoza Saturday Vision naku nga satu upapula lwa Vision lwafulumiza amawulire nsubira ati abamu bamwagala byeko nga balaga in fact amawulire gali abiri agakafulumya ku nsonga ebintu bino nze byannewunyisiza nnyo era nabadde mbisoma n'obwegendereza. Ekisooka Vision yafulumya amawulire agagamba nti bazudde emmundu ekozesebwa emirundi bagambye 27 mu kutta si murundi si wano na wano naye emmundu gye badde bakozesa emirundi 27 mu butemu. Asigadde neebuuza era nayagadde nnyo batuwe follow-up story. Emmundu eyo etambula etya okuva wano ne wano negenda ngetta neeweza emirundi 27 nga temanyikiddwa ani agikolako, ani agivunaanyizibwako, ani agikomandinga, ani agitambuza emirundi 27. Poliisi erina okutubuulira ensonga eyo. Kigambo ekyo kyankutteko. Ebintu bino mbyogera kuba simanyi era kati bikyewalika. Luli obadde ogamba nti ngera sijja kutambula era ne bakuyita ku TV ekiro mutulaba bano ne batuyita bano NTV bano ba BBS jangu programu ekwa saa 6 nga n'omutemu akulaba n'osiibula saa 6 gwa kiro n'ogamba kati ngenda kuyita mu kkubo nga wasirifu n'ogamba wange ezimu nja kuzeesalako naye kati ne kuyesaawo 10 emisana onagyesalako onalekerawo okutambula. So emmundu eyo mirundi 27 gyezeetambula ng'ekuba tulinda poliisi etubuulire ani nnyini mmundu eyo era ekusobola otya okutambula emirundi 27 nga tebamanyi. Ekyokubiri era amawulire agafulumye gabadde ga Daily Monitor. Daily Monitor yaleese story ya Joan Kagezi. Oyo yali munnaffe mu legal profession, yali prosecutor wa government. Ne bamutera olunaku Joan Kagezi Memorial Day ne lecture ebeerawo buli mwaka. Ye yali asinga ndowooza okuwoza emisango egya government egy'abaterrorist naki. Naye bwe baleese story ne bagamba nti abaamutta babasuubiza obbawa $20 egya $. $20 egya $, ozikubisa muzawano bwe bukadde nga 7. Ne balaga meetings we batuula na buli kimu bye bakola na buli kimu ne batulaga details ne bagenda okumaliriza nga baba wa $50,000 abaali basuubira obukadde 7 baba wa $5,000. Bannange bwe mbalaba abali wano munsonyiwe twafunyeemu okwekanga osuspectinga nti oba n'omu ku batemu waaliwo naawulira ebigenda mu maaso bw'abaawo kankubuuze $50,000 n'ojja obulamu bw'omuntu mu nsi muno. $5 n'omalawo obulamu bw'omuntu 5 ne bwogenda okuwa school fees ku ssomero omwana bamugoba ne basigala nga bakubanja ne Land Road tozimuwa ennyumba ey'emitwalo 5 kati nagwo muzigo n'ogamba nti otutta obulamu bw'omuntu. Natunde nga Joan Kagezi n'ebitabo bye yasoma na buli kimu byali akola mu ggwanga $5,000 gwekiti. Bw'obeera wano kino kankyogere nga nnaama bw'oba oli bwakunzija mu nsi muno nga bakuwa akasente waakirifuna ezisinga katonjija mu nsi muno lwa $5,000 ojja kuba onzise bubi nti onzitidde $5,000 n'abaana bange babonebone ne buli $5,000 So mukadde waffe njagala tumanye ki kye baamutidde
nsonyiwa okulwa kazindaloko njagala nnyo okumanya bosa yaziza musango ki oli namusalira ogw'okufa nti nja kuttira mu makaago ng'okyama ewaka ne bw'onoolajana nti Yesu ntaasa njaga kuba yaziza musango ki? Nalaba ebyakaweesa ne batandika okuga nti kale byabaddemu bo munda eyo yeruwa poliisi bamuba ssaawa 3:30 ez'okumakya Kaweesa naye ng'ava we kuba bino bifaananako n'ebyakaweesa. Ne batandika okugira bati bakutte bano bagambye birimu basobbi biki ne bibeera eyo mu bo bennyini katulinde tulabe. Naye bosi atabadde wa security, bosi atabadde waki, akola mirimu gya Kabaka, yeekolera bizinensi ze kiki? Ne bakwata ne bakuba amasasi paka kumumalawo. So mu bufunze tujja kusaba nti security, police ne abakwate baako okunoonyereza bakole gwabwe banoonyereze, ate tebakoma kunoonyereza n'ebikolwa bino biggweewo tubirwanyise. Bwe bubaka bwange obusembayo nti bassebo ne bannyabo mbabuulira emmundu mu Uganda tetumanyi ziri mmeka. Luli nze mbadde ntya bupisto kumanyi bwe tutambulira osanga n'omuntu gw'otasuubira akalina wano akalina nyingi nene zine nene AK-47 omuntu n'akaalakaala nayo misana. So kyetugamba nti amateeka tulina Firearms Act tekkiriza na muntu wa bulijjo kupangisa mundu. Kyetugamba bino bannange si bya bufuzi mu biwulire. Kyangu nnyo okulwanyisa at least zino emmundu ennene. Pisto obuzibuzibu babukweka naye ennene zino kyangu nnyo. Naye ensi weeri olwaleero osanga abaleeya ng'akutte emmundu ennene. Ddala mulimu n'abasecurity, mulimu nga wa poliisi oba w'amagye. Ki ekikwasa emmundu ennene AK-47 oba endala ng'oli muleeya? N'etteeka terikikkiriza. Naye abalina emmundu eza bulijjo nga leeya akalakalana nayo mukazi ayambadde sikaati oba musajja ayambadde ka t-shirt ataddeko ne kino atambula nayo, nze mbalaba buli wamu. Ne bajja okutukwata ewaka ne bakola biki era mugiramu abaleeya ng'ali mu ngoye za bulijjo. Owa bulijjo akola kino AK-47 mu mateeka tebakkiriza nagipangisa mu Firearms Act, tokkirizibwa. Kakati abaleeya abalina emmundu bangi. Ekyo kugamba gavumenti estopinga omuntu yenna okubeera n'emmundu nga ennene ng'ali muleeya. Ne buno obupisto bwe bapangisa nabwo obungi. Singa tokola bagani census Uganda tebatugaa tuli miliyoni 4 mu Kampala tuli batugaa tusulamu miliyoni 4. Nyenze mu kulowooza okwange muno mu Kampala muweramu miliyoni ya pisto. Emiliyoni namba eri mu Kampala mwokka. Etuyinza kubeera mu security emmundu ziyitiridde. So ebyo bwe tubyogera si bya bufuzi naye byakulaba nga eggwanga lyaffe tulitebenkeza tusobole okuwangaala emyaka Mukama gye yatuteekerateekera mu nsi muno abalinaffe baleme tuggisaamu na bukambwe. Bayibuli etugamba tuli bakuwangaala 7 wakiri mutuleke tuwezeeko 7. Naye mu 7 eyo batugamba nti bw'onooba n'amaanyi osobola okuweza 8 naye yadde bagamba myaka gyakubonabona naye at least 7 n'ebyo. So ekyo twaliyagadde gavumenti bakontrolinge emmundu. Kigambo ekyo kikulu. N'ekyokubiri ekisembayo kye nayogedde kwe kutuwa lipoota bireme kubeera bya jjojuuzi, tumanye ani ababadde emabega w'enjegere. Muteeka okuba nga bwabadde munene. Bano bateeka okuba nga babadde batume nga bapangise naye wateekeddwa okubeerayo ttiimu
eyatudde. Mukama atuyambe tutegeere mukadde waffe musango ki gwe bamulanze. Omanyi oli ayinza okukozerako obulabe, ffe tuli byobufuzi bino, waliwo ayinza okutta okukola ekintu n'ogamba ayo gundi mmanyi ensonga lwaki akikoze era taŋŋaana kwebaka, naye nnumwa nnyo omuntu okumukola ekintu nga simanyi kye namukoze. Nnumwa nnyo. Kati obuuza nti abantu abakoze kino ffenna yinginiya tubadde tumumanyi, mukadde waffe tubadde tumutegeera akola mirimu gye, musajja mulokole n'akola buli kino n'akola kiri mu mirimu mu mbeera ze. Bamulanze ki? Kyondooza kijja kutuba ku mitima gyaffe ate era kijja kutuyamba okulemera ku balina obuyinza mulundi guno, kubanga kkulu weeziri emundu weeri na kino nekiri kikolebweko, tufuna alipoota ey'amangu ddala, kiyambeko ne famire okumanya omulabe wa famire yaani, kubanga awo otambula omanyi nti ono omulabe yantambulirako. So awo nno poliisi eteekeddwa okukola ogwayo, emirundi mingi bibaddewo nga tewali kikyuka.